omukwano essuubi mu byokola likuweddeko laba nga n'ebyenfuna bikuyimbye endubaale togwamu maanyi wulirizanga omuweerezaawo Tumusiime Joseph Prosper ayogera ebigambo ebikuyamba okwekkiririzaamu Tumusiime Joseph Prosper mugoberere ku Facebook ne YouTube channel oba yogerako naye ku WhatsApp namba 0757 21 7 8 zuula obusobozi bwo otegeera obugagga bwo gabo. Amaka mangi gafunye obuzibu lwaki abakyala banyooma abaami ennaku zino. Abakyala banyooma abaami baabwe kubanga abakyala balowooza nti bamanyi Katonda osinga abaami baabwe. Naye kiva ku ki? Kwe kubanga yafumbirwa omwami atalina Bayibuli munda mu ye. Kakati yo omukyala najja n'ebirooto bye nga bingi. Era buli wagira bw'ati nze ndaba mu nsi y'omwoyo nina Mukama byakundagako. Naye nga tene gwabigamba talina nnyo taswa nabbi wakanya oba bikyamu oba bituufu kalinaga Katonda nafumbirwamu ki. Nze mutegeerera. Omukyala yenna buli lwaliraba nti ye byalowooza naawe bikuleka bikutabudde. Then kitegeeza nti talina nsonga lwaki osigala okyali mukulembeze mu bulamu bwe. So ekyo kye kimu ku bintu ebibadde bireeta obuzibu. Naye ndi ku aspect y'okumanyani Mukama oba okuzimba sphere yaffe ey'ebyomwoyo ne Katonda. Abaami tuddeyo tuwe obudde Bayibuli. Era bana abasumba abakadde abatusooka okulokoka kye batusinza. Bo bwe baalokoka olw'okuba ebintu byali tebinnajja zino essimu zaali tezinnajja obulamu bwali tebunnaba kuba nnyo bize nnyo. Aye ne kanisa zaabeeranga wala. Kati omuntu yabanga ne Bayibuli ye yebeera mu Yesu w'okusinga. Naye kati ffe oba oli mu kulaba ekyabadde egindi kati n'obudde bw'okusoma ebyawandiikibwa n'otaba nabwo. Kati omuntu awangala emyaka mingi mu bulokole naye nga content y'obulokole mu ye nki ntono. Kakati ffe ne tugamba naye okuze seba nakitta emyaka 10 gy'omaze mu bulokole oba 8 osaana owase. Naye n'agenda okuwasa naye nga mu ye content y'obwakabaka ntono. Kakati baba kyala bamanyi nti kabadde mulokole ate abadde namuweereza akuba ennanga biki alabika kati oyo amanyi buli kimu bagenda otuuka ewaka nga tetumanyi. Katonda nga tannawa Adamu mukazi yasooka mutwala mu presence ye. Mukama nga tannawa Adamu mukyala yasooka kuwa Adamu presence ya Mukama. Nti nga nange sinnabafuna maka ekintu Mukama kyasuubira osooka nfune bakiyita his presence okubeerawo. Mukama bwe yatonda omuntu yamuteeka mu Eden ekitegeeza presence of God Katonda w'atuula. Bwe yamala omuwa presence ya Katonda n'alyoka amuwa ekyokubiri kye ngenda okuzzaako. Nga tannamwana mukyala n'amuzzaako ekyokubiri n'amuwa omulimu. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Namuwachi omulimu. Kakati nzimba nta presence ya Mukama ku bulamu bwange mbeere n'ekigambo kya Mukama ekingi munda munze. Abantu abasinga obungi bamanyi nti manya nti presence ya Mukama yese mpulira ekitali kya bulijjo mpulira enviiri ziva ku mutwe. Okay, maybe nacho emu part of it. Naye ekisinga obukulu the tangible presence of God is in his word. Okubeerawo kwa Mukama okukwatikako kwekwese mu kigambo kye. Bato batugamba mu kigambo kya Yokaana enjiri essula 15 agamba mubeere munze nange mummwe bwe mutwe munaabala ebibala. Ne tubuuza Mukama obeera otya muffe bwe ebigambo byange bwe binaabeera mummwe. Ekitegeeza nti Katonda ali mu kigambo kye. Kati ekigambo kye bwe kibeera munze yajja kuba munze. Ekyo kivuddeko olw'obudde. Ganze ku kyokubiri bwe mba mmaze okuzimba ekisaawe kyange eky'obulamu bwange obw'ebyomwoyo ng'omwami n'alibadde nzizaako ekintu ekyokubiri bakiyita okuzuula omulimu gw'amagenda gange. Okuzuula omulimu gw'amagenda nakyo kikulu nnyo ng'abalokola abaami okukirowoozaako nnyo. Fenno bwe tulowooza omulimu ebintu bino bibiri bitulema bulijjo okuteeka mu nkola kubanga tubyawula. Abantu bangi nnyo baawula obuweereza ku mulimu. Ekyo ensonga lwaki tuli kye tuli ng'ekkanisa. Omulimu n'obuweereza ebintu ebyo bibiri kiri kimu. Omulimu n'obuweereza ebyo ebintu bibiri kiri kimu. Lwaki? Okukola n'okukakaalukana ebyo ebintu bibiri bya njawulo. Bwe twali tukula bwe tutimbulamu principle esooka gye twasooka okukola oba gye twasangawo mu Afrika wano tekwabanga kukola kwabanga kukakaalukana. Abantu lwaki ngamba nti baabanga bakakaalukana? Kubanga tebaakolanga mulimu Katonda gwe yabatondera kubeera. Baakolanga mulimu guliwo bafune ssente oba emmere. Ffenna bwe tugenza okulaba obulamu bwe tukuliddemu nti omuntu akola mulimu guliko ssente afune ekyokulya. Naye ye Mukama si bw'atyo. Bwe yali atonda omuntu teyamutonda kuba mukakaalukanyi, yamutonda kuba mukozi. Omukozi ayawukana atya ku mukakaalukanyi? Omukakaalukanyi akola afune kyakulya. Omukozi akola kyalinamu busobozi, bumanyirivu na passion n'okwagala kwe. Bw'akikola
kikola nikitandika okugonjoola ebyetaago by'abantu abantu ne bamuwa ssente zaabwe bw'atyo mukama we yakola system y'okukola work is discovering your potential, your passion and skill, refine it and make it to solve people's problems so that they may pay you with money. Nti okikozesa okubanga kigonjoola ebyetaago by'abantu basobole okuwa ssente okukola tokukola kitegeeza nti ojja kwensanga ng'ennamba y'abaami abasinga tetukola tukakaalukana era y'ensonga lwaki kituzitoowerera okukuba abakozi ng'ate bwe tuweereza kubanga ye Katonda yatutonda nga toyina togamba bwoti omulimu gwange bubazzi ate obuweereza bwange bwa asha si bwettu bwe twajja Katonda yatutonda nga omulimu gwo bwe buweereza bwo kati lwaki omulimu gwange so aguleeta mu buweereza kubanga si mulimu bukakaalukanyi kati kambuuze ani asobola okuba nga atembeya nakati n'akifuula obuweereza tembeya nakati kibi kiyinza okuba nga si kibi bwe kiba nga akikola kyekyo kyeyatonderwa okuba naye bwe kiba nga akikola si kyeyatonderwa okuba kifuuka ekitali mulimu tekiba okukakaalukana manyira ku ky'omulimu n'okukakaalukana okukakaalukana tekukuwa magezi omulimu gukuwa okuyiiya omuntu buli lwalikola omulimu gwe yatonderwa okubeera obwongo bwe bubanga obugamba otyo nfunye ekintu kye nayagala edda buli lunaku buyiiya bipya era obwongo bw'omuntu ali ku mulimu gwe yatonderwa tebumatira tebugamba nti nange nkozeeko ekimala ate se tolinga buli ssaawa bagamba nti kakati nadde natandikanga okukola emmeeza kakati njantandika embeere nga mbajja n'entebe n'ebitanda ebyo abantu bonna bakola ebitanda nga bifaanagana bagamba tebasobola kukola ekitanda ng'omuntu akyebakako kyenyenya bwe kiti kyegamba era ebintu bye tulaba abalala bonna bye bakola bali abaazaalwa obikola be baabibayigiriza kyegamba be baabigunja mulimu abakoppa ebyabalala bye bayiiyiza kati bali abayiiya be baazaalwa obikola naye ndowooza ffe ekkanisa engeri gye tuli nti abalokole tugala tuli baana ba Katonda ffe twandibaddenga nnyo tukola emirimu gye twatonderwa okubeera okusinga okukakaalukana abaana b'ensi bangi bakola emirimu gye baazaalwa okukolebwa Katonda gye yabatonderamu bangi nnyo era njagala nkubuulire eyo principle Katonda tagiviolentinga newankubadde si balokole bwe bazuula kye bajja okukola ku nsi bwe bakikola abagaggawaza era abo be bafuga ensi kati ffe abamanyi Mukama abaami nga maze okumanya Mukama ekintu kye mba nina okuzzaako Mukama mubuuze Mukama omulimu gwange mulimu ki Adamu bamuleeta mu presence ya Mukama bamuteeramu olusuku lw'alina okulabirira omulimu gwe yagusangawo buli muntu yajja n'omulimu gwe ffe tugamba bwe tuti emirimu gibuze ennaku zino naye n'emirimu gyaffe gigamba abantu baffe babuze nti mulembe gwe tulimu tetulina nnyo bbula lya mirimu naye tulina bbula ly'abantu ababuze ku mirimu gyabwe mirimu si gyegibuze abantu be babuze ku mirimu gyabwe emirimu gy'abantu ginoonya bannannyini baagyo naye bannannyini gyo baagiddukako baagenda ku gy'abalala nga bo bagamba mbu eyo gye girimu ssente kati tulina embeera mwe tuyita ennaku zino bagamba abantu bonna balina kusoma sciences kubanga science subjects kwe kuli emirimu ekyo ekintu kikyamu bw'ofuula asikaali eyazaalibwa n'obusobozi obubeera omusirikale ng'alina natural elements and talents ezimufuula omujaasi n'omufuula omusawo olese crisis aba alese kizibu taba solution era abantu bonna bagenda oweereza mu busawo mpaka emyaka gy'alimala mu busawo balibeeranga bamwesittalako lyadde taliko dayimooni balibeera bagamba naye ono omusawo nga mukambwe naye nga ate singa agenze mu kuyitibwa kwe yalibadde akola ebintu bibiri nga muweereza ate ng'afuna ne ssente so n'ekkanisa mu kitunuulire abaweereza ba Mukama bali mu bifo Katonda bye yabayitira ssente zibanoonya abeerimbika mu kitali kyabwe baafuukira bye baweererezaamu obuzibu so ntegeeza ki abaami tuddeyo Katonda atumanyi era amanyi kye tuli tumubuuze Mukama wamma najja kukola ki ajja kitugamba ensonga eyo njagala ngiveeko mbufunze nga njogeddeko ebintu bibiri manya nti omulimu gw'okuyitibwa kwange ebintu bibiri at least byo kansule nga mbyogedde muggwe mulimu era ebintu bibiri ebyo bye njagala okwogerako muggwe mulimu okuyaayaana desire oba passion muggwe wajja ne passion mulimu Katonda passion gye yateeka munda muggwe ekyokubiri yakuteekamu obukyayi ku mbeera irritation yakuteekamu passion and irritation yakuteekamu obukyayi n'okuyaayaana ebintu bibiri ebyo nga bwe mbyogedde waliwo ekintu ky'oyaayaanira ennyo nga ne babagambye okikola osobola okikolera obwereere that's your passion mulimu ekintu ng'okikyawa nnyo oli ne bwaba mukwano gwo batandika okiwolereza oyagala obeere nga tokyamuliraana that's your irritation obwo bwe bukaawu bwo bwe bukyayi bwo kati obusungu bwo ku bintu ebimu emabega waabyo waliyo eddoboozi erigamba mbu buli kyokyawe ennyo olina amaanyi agakijjawo buli kintu ky'olinako ennyo obukyayi emabega waakyo olina amaanyi agakijjawo era abantu abakyusizza ensi okubeera kye bali bwe baali bagolokoka okukola ebyo bye baakola baali tebazze kunoonya ssente
bali bagoberera bukyayi bwabwe nga balina ekintu kye banyiigidde kiveewo bwe bamala okijjawo n'abantu bagamba naffe twali twakikoowadda mwe bale kitugirawo ne babasasula oba ne babafuula bakulembeze baabwe tufunye atugirawo ebyatuluma edda ntegeeza kiki kyonyiigira abantu balina irritations balina obusungu ku bintu bingi nnyo mulimu abakyawa obwavu mulimu abakyawa obutasoma mulimu abakyawa obutamanya mulimu abakyawa emizimu n'ebyegikola ku bantu mukama yebazibwe linaga nti nyize newaddeyo okunoonya emizimu gyonna n'okunoonya amaanyi ga Katonda gonna making sure buli we naabeeranga buli muzimu n'obwana bwagwo mbuleke nga bukoze butya buvuddewo ye nga ye bwe bukyayi bwe kakati bwe yali agoba emizimu mu bukyayi bwe teyali tamanyi nti ali mu kusima luzzi lwa deliverance ministry mukama yebazibwe bwekityo bwe kyali kati mu passion yo either mu busungu bo emabega waakyo wali eddoboozi bwe tuddayo byawandiikibwa Dawudi yajja kuleetera baganda b'emmere yagamba bw'ati yawulira Goliyasa mu Luganda ekigambo bakiyita kukinagguka omuntu ng'ayogera ebigambo ebivoola wemba mulimu omusajja mummwe kyokka nga abantu abali mu ddwaniro basajja twali kujooga omusajja n'agamba nti mmwe oyo omusajja anaamutta banaamuwaki ye yanyiigirawo niyerabira n'okwerabira nti si bye byamuleese era baganda be ne bamugamba ddayo eka n'akamulindeeko tewaliwo nsonga ono omusajja tumuleka agende ng'ayinaayina era njagala babuulira obusungu obwo obwamujjula ng'omusajja oyo ayogera Dawudi ayogera n'ekigambo ekigamba omusajja oyo atali mukomole bw'owulira omuntu atandise okwogera ku kiki ekibi ky'olina kitegeeza aba akunyiigidde kati bw'ayogera nti yali omusajja atali mukomole asomoza ati ejje lya Mukama kyali kabonera kategeeza nti tujoze nnyo ekimala nze nanyiize dda saagala nve wano nga simugjeewo era njagala babuulira Katonda yamwegattako n'amugjawo kati ekizibu ekiriwo kye kino abantu betukuliramu batuwooyawooya nedda si gwe osoosa okuba obubi n'abantu bonna bali bubi ensi bwetyo naye njagala nkubuulire oyina amaanyi agajjawo ebyo ebikunyiiza era oyina amaanyi agagoberera ekyo ky'oyagala ennyo mu mutima gwo ekyo kye walabanga okuva mu buto lwakuba nti wali okula n'olowooza nti byali birooto n'okisuula ebbali kyova olaba babeera mu mbeera gy'olimu abantu abaweereza Mukama nga bamuweerezanga passion y'emitima gyabwe bweri obuweereza bwabwe bubeera successful naye abaweereza olw'okuba nti balina kuweereza buweereza era bazitoowerera be baweereza nabo n'abo be baweererezaamu kivuddeko ekyo ekigambo ekyo njogedde omulimu gwo naye nkikweseemu ebintu bibiri nkikweseemu income source yo mwojja ssente n'enkikwekamu ministry kubanga mbagambye nti obuweereza ye muntu okuzuula kyali oba kyasobola kyayinamu okuyaayaana n'akirefininga n'akizigula nekiteekako omuwendo n'omugaso n'akitwalira nekigonjoola ebyetaago by'abantu abantu balaba nga ebyetaago byabwe bigonjoddwa ne bamuwa ssente ng'akasiimo bayinza obutamuwa ssente ne bamwagala bayinza obutamwagala ne bamuggulirawo paasi ne bamutwala obugagga bwe bulibeera bayibuli etugamba mu Samwiri ekisooka 16:18 ng'omuvubuka yali abeera mu lubiri ewa Sawulo n'agamba nalaba Dawudi mutabani wa Yesu omukubi w'ennanga ow'amagezi omusajja omutegeevu mu kwogera omulwanyi omuziro w'amaanyi omulungi mu kutunuulira era nga Katonda ali wamu naye ng'alinga agamba nti ebintu bye bwe yabikola bwe yatukubiranga ennanga ku bwereere bwe yakolanga ebintu obuzira wabulaba otya ng'atulwanira entalo babanga batuyigganyeyo n'atulwanira ye ng'amulaba weewunye Dawudi ebyo byonna yali abikola nga bano baabikoleramu tebamusasula ye ng'abikola bukozi naye olw'okuba baamulaba ng'abikola be bamwogerako ewa kabaka gye bagenda omusasulira tegeeza ki lwaki buli katini nnyo ke tukola twagala tusasulwe kubanga tetunnazuula passion zaffe tubaozuula passion yo okola ky'osanyukira bwe bakusasula eba surprise wow kyenyumirwa ate mukyongeddeko ne ssente mwebale mukinyanguyiza ngenda kikola nnyo ekyo nkivuddeko tugenze ku kyokusatu ensonga ey'okusatu era nga nkulu nnyo ogirowoozaako omala ozuula omulimu gwo tegeera ekika ky'omuntu gweetaaga okuyingira naye mu bufumbo funa okumanya ku bufumbo fe abasajja funa okumanya ku bufumbo okufuna knowledge ku marriage okufuna knowledge ku maka ku family kigambo kigazi naye ngenda kifunza obudde bwa mutansoka endirira ddala tesaaka kulyaza amanya budde bwa bibuuzo byammwe funa okumanya ku bufumbo oba ku maka okumanya okubeera ne knowledge ku maka kirimu ebintu bingi kisookera ddala ne kibanga kikubuuza gwe gwani ebyo ebimu ku bintu ebisera otusombowa nga tonnaba kumanya muntu gw'oyagala kuwasa sooka gwe kennyini weezuule gwani bw'omanya ki ky'oli kigenda kuyamba okumanya omuntu afaanana atya gwe weetaaga mu bulamu ebiseera ebisinga obungi twali tetunnamanya ffe baani ne tufuna abakyala kakati ng'omukyala gw'ofunye abantu abalinga gwe tebamusobola naye ate gwe naawe tubadde tumanyi kikyoli oba ng'omukyala gw'ofunye gwe kyoli abantu abalinga ye tebamusobola abantu balina personalities ez'enjawulo
mulimu personalities ezimu nga tezesaana kweliraana era nga bebeewasa basaanaliraana poliisi kubanga olina kubajja kuba n'emisango bonna nga bakola ki nga bonna bamuliro nga teyazikiza ono bwakoleza ngono naakoleza naye kyava ku ki ndi tetukyezuula abantu tebamanyi kikyakola kikyali so bw'oba tomanyi kikyoli okay bw'oba tomanyi kikyoli kikuzitoowerera okumanya omuntu omutuufu gwokola ki gwe weetaaga nina mukwano gwange ayina mukyala we bamaze n'emyaka mingi nnyo kubanga ate bayatusooka okuba mu bufumbo bbo era bamaze ebbanga ddene bakwatagana nnyo mukyala we baagalana naye ennaku entono ze nali mbaddeko nga ngenzeko okukyalako ewaabwe nze mutima gwange nagambanga bwe nti omukyala bwatyo se simusobola era siyinza kubeera naye kubanga lwaki mwami oli ayoza engoye z'abaana yalongoose ewaka ayoza ebintu mirimu gyonna ekisinga yagikola egy'ewaka bwe yali awasa mukyala we famire mwe yali ava bayivumu nnyo okusingako n'omwami ne ssente balina nnyingi nnyo okusinga omwami n'ekyokubiri omukyala n'abanga ali talented nnyo okusinga omwami kakati chance ne zibanga ebintu byonna ebisinga eby'ebyenfuna vision ziyitira nnyo mu mukyala kati omwami ye muwanirizi w'okwolesebwa naye omwami yakizuula nti ndowooza temperaments ze ziyina amaanyi zirina obugumiikiriza obufuuka omuwanirizi w'okwolesebwa kwa mukyala we kati nze si bwendi nze ndi munafu nnyo mu eriyeeyo nze kuva mu buto nali nze njagala nti bwe mba mpasizza omukyala abeere muwanirizi w'okwolesebwa ate nze kwe nnina kati bw'obanga toli bw'otyo omukyala bw'oli gwenjogeddeko tomusobola sente ze tozibuukira kyenga topapa olw'ekyo ky'olabye alina okuggyako bw'oba onookibuukira ddayo ofuna okumanya bamanejinga batya omukazi omugezi bw'atyo bamanejinga batya omukazi omugagga bwe batyo omukyala aba mu famire engagga bamukolagana naye batya ndowooza ye kiyayiga oba oli awo ekyo nakyo yeetaaga abaami abali mu ttuluba nga lyalimu atuuleko mu lukuŋŋaana abasomese mukama waffe yesu yebazibwe so kitegeeza ki nsooke neezuule ntegeere ekika ky'omukyala gwe nkola ki gwe neetaaga ekyokubiri kubanga biri bitambulidde wamu zuula ky'oli kikuyamba zuula gweweetaaga ennaku zino sitaani yaleeta ekintu ekibi kireetera abantu okubalimba abantu tebakyayagala tebakyayina kwagala kwa bufumbo mu bayibuli muno mulimu okwagala ebika bingi nnyo mulimu okwagala Katonda mulimu okwagala okw'abaganda baffe abantu betulinako oluganda mulimu okwagala okwa mikwano gyaffe mulimu okwagala okw'abantu betubeera nabo betukolagana nabo nnyo mulimu okwagala kwe tuteekeddwa okuba ne basumba baffe abantu betusaba nabo ku kyaki ne babawo okwagala bayibuli kweyita agape kwe tulina okwagala abantu bonna osanga omuntu ng'agudde kabenje olw'okwagala n'omuyamba n'omujja mu kkubo n'omuzza ebbali okwagala okwo ng'okwagala kuli bwe nkwogedde bwe kwava mu bantu kati ne kuno kwengendo sembyayo nakwo kwatabuka kwava mu kifo kyako abantu ne bateekawo ekintu ekirala kye batuuma okwagala love gye bayita eros oba erotic love ey'omukwano ey'omusajja agala mukyala we njagadde omuntu oyo awo yali etuula bateekawo ekintu ekirala bakiyita last kwaka ekwatuulawo kati olw'okuba twagenda okukula mu nsi twasanga ekyo kyenjogedde kye bayita love kye twalabanga mu firimu kye twawuliranga abayimbi bayimba kye twalabanga mu vidiyo z'abayimbi ebyo bye bakola nga beereze oli ayambadde obukete ne bagamba yamwagala nnyonyo n'asukka ffe ne tugamba that is love era nga bwe batenda womanyira omuntu wayagalira munne bo bagamba bwe bati ayina akabina ebbeere lye ayina entunula bwe bityo naffe bwe twajja mu kyaki era ekyo kyennyininyini kyekituvuga okulonda omuntu gw'onoowasa omuntu agamba bw'ati ntutto ow'akabina ono tutemba okwo naye edda ebintu si bwe byabanga abantu bwe babanga edda bambala abakyala abawala bayambalanga engoye nga toyinza namanya kabina ke bunene bwako na butono bwako kubanga engoye zabajjangako ku mubiri gwabwe kati omuntu bwe yabanga alina omuntu gwayagadde ekyo kyenjogera waalingawo ekirungo ekyagolokoka nga muye n'agamba nti nakawuka musiimye mukama yebazibwe nnyo era ng'abantu bamubuuza omwagalako ki nagasimanyi naye mpulira omwoyo gwange nzenna abalala bonna ne babaawo nze nakawuka yekka gwe ndaba era baayinanga n'ebintu bye baakolanga noosaba olw'okuba ebintu byabanga birimu sacrifice nnene kati nga tosobola kumala gabuukira muntu nga tomwagadde kubanga abantu tebaabanga bayonjo nnyo mukama yebazibwe makeup yali tannajja kati nga ebintu ebisika ebyokungulu tebyalinga bwe nnyo kati ng'omuntu waga nti ayagadde omuntu ng'ekyamazima kiri nti omwoyo gwe guba gukonekitinze n'ogwoli era ekyo kyamuleetera ng'ogamba nti oli atambula n'ava eno n'agenda ekawempe naye ate agenze mulaba amasimu tegaliiwo
naye nga bw'atuuka asanga oli alina emirimu akola waka emirimu ayosa bintu olwokuba tebawuliziganyiza olwokuba tewali masimu ng'ajja kufuna ku muti gw'omutuggundo oba ogw'omupeera ayimirira awo oluusi n'okugenda ng'agenda tamulabye naye ng'agamba muwulidde obwedda muwulira ng'ayogera oba mulabyeko ng'ayita mu lujja lw'ewaabwe n'addayo ng'agamba era mulabyeko era nga balina ati egolokoka oli n'ayiye ebbaluwa ennungi ennyo agiwandiike nabaddeeka nga seebase era nga nkulowoozaako nnyo kati abantu tebakyabe amabaluwa bakyagawandiikira abantu bagenda ku text messages balina ne app eziriko ebigambo ebiwaana ebitalivaana mu bwongo bwe n'abigira n'abikoppa n'abiteekako buteesi linnya n'abikuweereza omuntu ye beekwana ku mmande ku lw'omukaaga ne bafumbirigano kati kiri awo kyewuunyisa nina mukwano gwange naye leero abadde ankubira ngamba nga nkoze kyonna ekisoboka natandise oleeta kati ebintu muleetera n'obulabo naye omukazi anadda ono kweri ne mubuuza nti obulabo bwe obuleeta abukkiriza nti yeye yabukkiriza era n'ebintu byange abisiima juzi namuguliddeyo n'akagatto n'agamba yasiimye nnyo naye bwe njogera ku kyokudda ayongera okukaluba ne mubuuza bwe wali omukwana yakkiririzaawo nti nedda ne mugamba n'okugumiikiriza kuwayina nga omukwana luli genda mu maaso n'ebyo by'okola biweemu ennaku eziwera goddeyo ng'osaba n'agamba kale fangende maaso n'ekyo ndowooza olaba nti ebyo ebyatuleeta mu bufumbo bwe tumala obuyingiramu ate tubisuula naye anyway waliwo abayingira nga bwe ebyabaleetamu tebisobola bukuuma nti aba yayingira lwa last bakwaka mu Luganda waba yayaka nga bbeerere lyamuleeta njagala kubuulira temunaweza baana babiri ng'odduse kubanga liyiika liti bulamu ne bukyuka nnyo maliriza ngamba ntya bintu byadde 8 naye kankome ku ebyo sobola obba obudde obubuuza maliriza mbagamba bwe nti bwe singa tulisiti ebyo ebintu ebyo tubiwa obudde ne tubimanya tuwa Katonda ekifo kye ekyokumwanja mu mitima gyaffe ne tuzuula omulimu Katonda gwe yatutondera okubeera ne twezuula ffe kennyini tusobole okufuna omuntu omutuufu n'ekirala n'okutegeera okwagala okutuufu kyeki oba oliawo obulamu bugenda tanpotterera kale njagadde mpulira okuva gye muli ekibuuzo Chawa tweyanziza musumba mukama atwala ekitiibwa kyo nze ng'omungiza ebintu bingi bino ebintu bazze babitugamba naye ate sifunangako perspective gy'otuwadde for that reason I truly appreciate that nze kyenjagala okubuuza kyekibuuzo ekinkuteko nze ng'omuntu bulijjo batugamba nti manya kyoli naye nze ekimpazolinze obadde oyogera mitendera ki omwami wa leero kubanga bw'otunulira embeera gye tulimu kaakano we're living a permissive society tulina ebintu bingi ebitukuba tulina ebintu bingi ebitujja ku mulamwa we are attacked left right and center fenga abasajja ate nga bw'otunuulira gender gye bayita ey'omusajja tuli weak accepted osanga omusajja atamanyi mukwano ebintu bitono ebimutegula wanalaba owakabina kimutegula wanalaba ebbeera ategula kugamba tuwaba naye nze njagala maybe tuyambibwe ng'abasajja nga nange mwendi how does one discover themselves wekola kwota how do you assess yourself in order to understand yourself kiganze Katonda bwe yali atonda omuntu ekintu ekisinga obukulu kyanyumirwa ennyo yayagala nnyo omuntu yeemanyi era Katonda takweka personality zaffe ffe bannannyinizo bw'abaayo omuntu mukama gw'atayagala akumanye ye sitaani mpozi n'abantu abalala Katonda ayagala nnyo abantu bonna omuntu abasinga obbannyonnyola ky'oli abeere ggwe naye kiruma tuli mu mulembe nti abantu abasinga obungi agenda musumba amubuulire ye kyali of which ne bannabbi bonna teriyo Katonda gwe yali abuulidde muntu yenna kiki kyonna kyali bannabbi balabako hinti katini nnyo bwe babalagula kye tuli bw'ati wayogera mukama ndaga ogenda tambula amawanga bw'omubuuza nditwalayo ki tasobola naye kikugamba muguliba mwaka ki batono nnyo abakuwa details bwe zityo kubanga lwaki Katonda ayagala nnyo omuntu asinga okubanga amanyi nzaani ateekeddwa kuba okusookera ddala ye Katonda n'omulala nze then wabeewo n'abalala ntegeera ntya kyendi ebintu biringa bisatu bakanjogere bibiri Bayibuli egamba Katonda yatonda omuntu mu kifaananyi kye
ne mu ngeri ye. Muffe tulinamu ekifaananyi kya Katonda, the image of God. Ekyokubiri, we have the likeness of God. Muffe mulimu engeri ya Katonda. Ekifaananyi kya Katonda kye ki muffe? Ekifaananyi kya Katonda bwe busobozi bwa Katonda bwe yateeka muffe. Bwe ngamba ntegeera enzaani, nsooke ntegeera obusobozi bwange. Obusobozi bwe ngamba ntegeeza ki? Ekintu kye bintu bye nsobola abalala bye batasobola. Bwe ntegeera obusobozi bwe nnina mu nze, ekyo kye kifaananyi kya Katonda mu nze. Abantu bakola amasimu gano bagateekako brand name zaabwe oba logo okulaga nti aba Sony ffe tugikoze. Naye ng'ekigambo Sony si ge maanyi, amaanyi gwe muli essimu ya Sony kyekola. Bw'emala kikola lino erinnya lyongera ofuna ettutumu. Era obwoyo gwo omwongo gwo butandika ogamba nze nkula nnyo zi Sony nziyinamu confidence tezintera kundisappointinga. Not olw'okuba calligraphy erinnya empandiika gye bawandiisemu naye emirimu gyekoze lifudde erinnya Sony okuba ery'omugaso. Kati ekifaananyi kya Katonda muffe ye brand name ya Mukama. Mukama bwe yamala okukola n'akuteekamu unique value n'akuwa obusobozi abalala batasobola. Ekyo ne kibeera nga ye price tag gy'akutaddeko. Abalala bonna bwe bali muweera ekitiibwa. Era buli lwevaayo erinnya lya Mukama liweebwa ekitiibwa. Kati nzuula ntya kyendi? Nsookere ddala nzuula obusobozi bwange. Ekyokubiri, nzuule likeness of God. Embala ya Katonda mu nze, embala ya Mukama mu nze. Engeri gye tufaananamu Mukama, Katonda yatukola nga muffe mulimu personalities obw'obuntu obw'enjawulo. Muffe mulimu obw'obuntu obw'enjawulo. Abapsychologists baba batusomesa bagamba nti abantu waliyo personalities ziri nnya. Waliyo melancholy, sanguine, cholerics, phlegmatic, thank you. Ng'agamba nti byonna nga baboogera baba bategeeza enneeyisa y'abantu. Bwe njogera kuba kambogere mu Luganda kanjogere kangambe nti waliyo abantu abakyenvu, abakiragala, ababbulu n'abamyufu. Kanchogere bwentyo. Nja kyogera bwentyo olw'empisa zaabwe. Abakyenvu baba basajja bajagujagu bakyamufu, baagala nnyo ebintu ebisesa, baagala nnyo okubeera batera kubeera bannakatemba, bo tebaagala bintu bya nnaku, tebaagala byebowa, baagala bintu ebikyamuka. Ekyo that's their personality. Naye mu bw'obuntu bwabwe ojjasanga balina obusobozi n'obunafu. Mu kuba abakyamufu abajagujagu ate boogera ne bayitawo. Ekirala tebagumiikiriza. Ekirala tebanyweza mikwano. Ekirala obulamu bwabwe tebafokasinga ku kintu kimu at a time. Asobola okuba nga yagambye agenda kusilashinga compound yo kwolwo n'afulumya ebikola, n'afulumya gumboots, aba anyiga essimu eti n'alaba amawulire agaze n'asooka agira baleese omuzanyi w'omupiira omulala. Okay, niziwera ssaawa 7 ng'akyali mu kulaba ebipya ebizze. Muliraanwa n'ayitawo n'aga muliraanwa leero n'otero siibawo, ne banyumiza essaawa endala 2 omusana ne gwaka n'agamba abaana muyingize ebikola kyabadde agamba okukola n'atakikola ku ekyo. Kitegeeza singa nzuula personality mwengwa kinyanguira omanya obunafu bwange. Kati ndatandika okuba obunafu we bujjira mbuteegamangu nga tebunnajja. Kati ate ababbulu bamelonkoni bo beewuunyisa. Tebatera nnyo kunyumya, babeera bantu bakakamu naye ennyombo zaabwe zibeera mu mitima gyabwe. Bantu abali reserved naye balina accuracy etayogerekeka, bakola ebintu nga biri perfect. Era bo bagamba okukola ekifuuwa kiri sikolera ddala. Mukama yebazibwe. Eyo personality kitegeeza nti bwe nkizuula nti ndi mu kategule bwentyo ntandika okuba nga nnoonyereza abali bwe bato balina bunafu ki era balina busobozi ki, kubanga obusobozi bwabwe mbwogedde n'obunafu bwabwe mbwogedde. Ojja kusanga bafulogamatika abakiragala bo beewuunyisa, ba peacemaker tebaagala ntalo waakiri afiirwa abalala babeere bulungi. Era abo ne bwataba mulokole tagoba mukazi. For them bagoberera rules and regulations. Omusajja aba n'omukyalo omu bo ne bwaba tisimulokole. Era mmanyi abasiraamu abalina omukyalo omu nga tebalina natama wakubiri depending on their personality type. Ekirala tebaagala nnyo kukulembera, bo baagala nnyo okuwagira ekitandise. Era bo tebaagala nnyo njawukana, teba entertaininga nnyombo. Afiirwa okusinga okubanga bamwogerako erinnya ebbi. Kati ate nabo balina obunafu. Lwaki? Babeera so manipulated. Abantu babali azamanya ogenda okwesanga twakola ne gundi ekintu bwe kyakula nangoba kyenga bwe bityo. Baba na history y'obulamu obuyina ebiwundu bagasa bangi tebabagasa. Kakati kitegeeza nti bwe nezuula ogenda okulaba nga ntandise omanya personality yange eri ki n'obunafu bwayo bunafu ki. Bagundi ba chronic abamyufu bo ba dictator bo bannakyemalira tebaagala bintu tebaagala kuteesa. Era bo buli lweleetayo idea yawukana ku yaabwe bakulabanga abambalidde. Batugamba mbu abo naturally babeera bakulembeze kubanga lwaki bali so powerful, bali energetic,
bakkiririza nti buli kintu kisoboka, ekizibu kye balina kiri kimu, beetaaga mironko nakole nabo kubanga bo tebatera nnyo kuwa budde kulowooza kimala kuggwa. Nategeera nno kino tetwakibala bulungi kati mubaba noono alowooza yabayamba. Kati okiraba nti bwe neetegeera personality type yange kimpa n'omukyala gwe neetaaga agenda okumpozaawoza nga bwe nkyamuka bwe mbanga ndi mu personality ekyamuka, bwe mbanga ndi mwene esirika ennyo ye yakukimako banage ne tata abaana waali mutero biraba ebintu bwe bityo abantu bwe bato mukyala we yamukimako banage omwami wange ali mu kifo kino kabawubireko yaba mukimakimako yaba atera tuula mabega bwe bityo bwe omukyala yamukimako. Kitegeeza bwe nzuula mu bufunze kyekyo kye nsobola okunnyonnyola how I can discover kikyendi. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kinkoze bulungi anti kibadde kigwa mu point number 4 gye nali badde njogera mu points 08 kankyogereko. Ekisooka, man lost his identity and vision. Abasajja basuula ekyo kye baali bali ng'abaami, kati abakyala bwe bakibanoonyaamu ne kibabula, kyovula basalawo ku resortinga kukola ebyo bye bakola. Kati ekyokubiri, omukyala bwe bamutonde ensi y'omwoyo yamuwa etteeka, is a helper, muyambi. Omukyala mu butonde bwe si mutandisi wa vision, muwanirizi wa vision. Watuuka mu maka gataliimu vision, obulamu bumubowa. Obulamu bwe tayagala kubeera mu visionless life, ayagala wabeewo vision eriwo gy'aba awagira, awanirira, ayamba, mubeeze. Gy'aba abeera helper waayo. Bw'asanga tewali vision, alaikira okutondawo wadde enfu oba okunoonya etambula ewalala awanirira eyo. Era abakyala b'abalokole bangi nnyo, no abaami abalokole bangi nnyo tebaagala bakyala baweereza oba abakyala abeenyigidde nnyo mu by'omwoyo. Why? Abakyala bawa nnyo obudde kyaki n'abasumba baabwe okusinga babba baabwe waka. Naye ensonga teri ku bakyala na ku basumba. Era abasumba teri musumba agatoddayo wabakyala abbaawo beeranga wano. Abakyala bwe basensinga nti ffe tetulina vision, bwe baamala naffe ebbanga waka ne bakizuula nti omwami gwe nnina talina kwolesebwa kwonna mu bulamu. Kakati ate bwe bajja ku kyaki bawulya musumba ayogera okwolesebwa. Okwolesebwa kwa kyaki yaffe eno, tugenda gasa amawanga, tugenda tandika ogenda mu mawanga, tukola worship events ez'enjawulo, n'agamba ndaba ekyo kitambula, ekyo nkiwagira, ekyo kitegeeza kirina eby'omu maaso ekyo. Naye ng'ate gwe bulooyogeroga obuule mukyala wange tukyabonaabona nnyo, ensi si nenkanya gye tuli. Kakati n'awulira nga gwe tolinayo bya mu maaso naye alina ye ku kyaki abiraba nga gyebiri. Kati n'asigaza kimu kyakkuwa mmere kuzaalira baana, naye nga commitment gyawa church n'okubaguka kwabagukamu nga musumba akubye essimu, si kwabagukamu nga gwegikubye. Ndowooza abaami mukiwulidde bulungi. Kati gwa mwami ali wano buddayo waka, funa olupapula, drafting a vision, beera n'okwolesebwa kugambe Mukama nga Bible bwegamba mu Habakuuku. Wandiika okwolesebwako ku kipande, buli akulaba adduka embiro. Omuntu alina okudduka embiro ye mukyala wo first and foremost. Nze natandika ogamba mukyala wange ebintu ebinene nga nkyamwogereza, tubeere mwami na mukyala nga nkyamwogereza, kubanga yaŋŋamba olunyiriri lw'ebintu by'omwami ye amugyamu bye yeetaaga yalinako 2 byali 10 nga ninako 2 ng'omunaana sibirina. Naye kimu kyokka ekyamuwanulayo mu byonna, namulaga vision yange nga nnene nnyo n'okubisinga. Kati vision yange yamwempressinga nnyo, era nakati mu bantu bakyasinze okwenyumiririzaamu mu bulamu ye mwami wenzi. Always tubeera n'essuubi erigenda mu maaso, kubanga ne Yesu yagenda atugamba bintu birungi. Yesu ye mwami waffe, naye tatugambangako bintu bitumalamu maanyi, yagenda atusuubiza birungi byokka. So ntegeeza ki? Funa vision. Tandika bwoti, mu myaka 5 njagala kwerabawa mu byenfuna, mu byamaka, mu nkolagana yange n'abantu, mu by'omwoyo. Mukyala kankubuulira, ondaba ennaku zino sikyasobola kusaba, naye natandise olukwe mpaamu ennaku si nnyingi, ngenda kubeera omusajja ali vibrant wano, nga buli kyoyaayaanira okulaba okimugamba. Bw'okimugamba ojja kuba weeteereddewo ebijinji, buli lwalaba nga tokikola nga gamba wagamba. Kati wagamba oyo yagenda okuyamba obutava ku mulamwa. Ekisooka, toyogera bya kumulimba, yogera byokkiririzaamu nti obyagala, bisoboka, era oweewe ne time limit. Bagenda kyuka baveeyo eri badde gye tuli. Abakyala ba kitonde Mukama yakikola bulungi nnyo, banguwa okukkiriza ebintu, batusingako batya. Ffe abaami
we hear things oba we hear words, ladies oba women experience words. Omukyala bw'omugamba bw'oti nina kuzimbira ennyumba ennene ku lusozi nga tukka bwe tuti mu kimotoka kyaffe olibeera kwa mukono gwange ogwa ddyo nga bwe nkyogedde bwentyo yakiyingiramu era ne yeerabawo. Fe omuntu bw'akugamba ekintu bwe kityo okirowoozaako noga kirisoboka kitye. Bo si bwe bali, bo Mukama yabakola bulungi olw'obuvunaanyizibwa bwe yabatondera, bo ky'obagamba they experience them. Yes, they visualize, thank you. Bakikubisaamu nakirowoozaako ne yeeraba. Omukyala omugamba bw'oti nkusiimye era njagala obeere maama w'abaana bange tugattibwe mu bufumbo obutokovu usambe kadaali. Ne yeeraba ku kituuti, ne yeeraba ekyo ky'oyogedde nga kiwaddewo. Ife omuntu bw'akikugamba bw'atyo olowooza ku process ne ku biki ebyetaagisa. Kakati bw'obanga buli lunaku omusiigira bifaananyi birungi buli lunaku agenda kubanga talaba kye muyitamu, alaba kiri kye wagamba. Kati biri endowooza egamba mbu emikisa Mukama yagibajjako akijjawo n'agamba bw'ati omwami wange tannafuna bufunyi ssente naye kati nga bwenzirina kati okusinziira ku kye yagamba bw'alizifuna kati zonna kanziteeke mu kino tuyitewo ffenna mu maaso agenda kumpisaawo nange. Nina ekyandikwa kye mbadde nnoonya naye ndowooza obudde sibujja kukinzikiriza. Kiri mu mubuulizi eyo kigamba nti ku makya siga ensigo zo naye n'akawungeezi toleka mu ngalo zo kugayaala. Naye kigamba nti ku makya siga ensigo zo then n'akawungeezi toganya mukono gwo kulembegera toganya mukono gwo kubira idol. Okay, tujja kifuna. Bayibuli etugamba bw'eti, etugamba nti bw'oba ategedde nti waliwo kye wali tomanyi bwe wali okula bw'okuza otandise okimanya, Bayibuli tekukkiriza kuleka kiri ekibadde kikugabirira bagirawo. Agamba bw'ati tandika okubanga ku makyokeera n'osiga ensigo zo, ategeeza kiwe obudde olweggulo bw'ovaayo kino ky'oli kizimbe, kubanga waliwo a job and work, bintu bibiri byanjawulo. Waliwo omulimu gwe bakusasula okukola, waliwo omulimu gw'oli gwe wazaalwa okubeera. Yesu yazaalwa mulokozi nga gwe mulimu gwe, naye yali kapenta, yali mubazi, yakula mubazi era yakola obubazi emyaka gye gyonna egyasooka. Omulimu gw'obulokozi bwe gwakula ku myaka 3 n'alyoka alizayininga mu bubazi n'afuuka full time minister. Tosigira wamu beerayo ku mirimu. By the way, we banayogedde ku kyokkola n'okakaalukana, saagala tushawe kakaalukana mwe tuyigira okukola. Yes, okakaalukana mwe tuyigira okumanaginga resources n'okolagana n'abantu. Beerayo ku mulimu ogwo gwe bakozesa, naye bw'onnyukayo olweggulo zuula ky'oli kizimbe. Mu myaka 4-5-6 kino kiwazuula bw'otandika okizimba kigenda kukula. Bwe kitandika okufinansinga kiri kiveeko. Katonda nkwebaza olw'omukisa ogutuweereddwa, ebigambo bye tugabanye ng'abaami bizimbe munda muffe, bituwa amaanyi biteeka mu nkola, tutandika okubala ebibala nga bwe wayogedde naffe Mukama nga tutandika tubale ebibala n'ebibala bibeerere. Obulamu bwaffe buwangule, tufuuke abaami abenyumirizibwamu mu maka gaffe. Ekitiibwa n'ettendo bidde gy'oli Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mukama bampira omukisa. Oyo yabadde omuweerezaawo tumusiime Joseph Prosper. Kansuubire oyize n'enja tutyo tegeeza